Omuyimbi Moses Tsali amanyiddwa nga Bebecool atabukidde Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga olw'ebigambo byeyayogedde ku Jajja Ichuli era kati omugenzi byagambye ebirimu okubalaata. Amanya muzikwala Haji Abdullah Kulwanga ogamba otya munywanyi. Omuyimbi Moses Tsali amanyiddwa nnyo nga Bebecool bawazuwe n'akola keeki atabukidde Katikkiro wa Buganda olw'ebigambo byasobodde okubeera ng'avaayo okwogera ku mugenzi Ichuli oba amanyiddwa nga Isma Olaxis oba tusuubira. Ebigambo bino byasobodde okubeera ng'ayogera bitabudde abantu bangi naddala abadde mikwano gya Isma Olaxis wamu n'abantu abadde bagoberera byabadde ateekayo ku mukutu omugatta abantu. Okusinziira ku katambi kano, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga agamba nti Ichuli abadde ayogera nnyo okusinga bw'abadde alowooza. Ebigambo bino bitabudde abantu bangi era ne batandika okubeera nga babeerako ebigambo by'awanda eri Katikkiro wa Buganda. Ye Moses Tsali Bebecool wabadde ku TV emwe emanyiddwa nga Urban TV yavuddeyo n'agamba nga Katikkiro wa Buganda bw'alina okukimanya nti ye kabaka w'ebweru era kifaananyi ekirina okulabibwako wamu n'okuyigirwako. Katikkiro alina okumanya nti ffe wano mu Buganda mwana tetwogera kibi ku mufu ne bwe kibanga kibi kitya wabula tumuwerekereza Saala asobole otuuka ew'omutonzi ng'ali bulungi. Bebecool agamba nti ye talabawo bigambo bikyamu byabadde ayogera Jajja Ichuli okuggyako okwogera amazima ag'enkunala. Bebecool avuddeyo n'agamba nti engeri Ichuli gy'ali omusajja Omuganda ne Katikkiro omusajja Muganda tiyandyogedde bw'atyo ku Muganda munne ate olaba ne bw'atandibadde Muganda kasita aba ng'afudde omufu tumwogerako birungi. Abantu bangi abavuddeyo okutandika okuba nga batabukidde Katikkiro ddala ku mikutu omuli ogwa TikTok, Facebook wamu ne Twitter nga bali ku nsonga eno. Ebyo n'ebirala tubikuleetera mu maaso awo. Beera bulungi, weeraba.